Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye nge kenyini agenda okikola ndi wano neewuunya nyina ebibuuzo bingi kati nekyannemeseza nze by the way okakasa nze nakula mamange yaŋŋamba bw'oba mumaka bw'oba oyagadde omusajja manya omusajja taba wuwoka musajja wuwo ng'oli naye bw'afuluma wansi siita ebyo ogenda bigamba abantu leero ogenda tujjamu obujjaffe ababuyina bambi olina otubuulirira ebigambo ng'egedde ayenze naye n'asigala ng'akugamba akuwa buli kimu ky'abadde akkolera temujjawo nakusensotereza kuvuma kola ki siita mbadde sikuwulira obadde ogaya yakoze ate jjukira yandigambye oba lwaki omuganya kati oyazze nambimupira njayaleegeeyojenakulisinakwange gyange najja n'omwana kati ali mu kisenge kyange eri egengeri ky'abaana gyennasi kati bayira benakubidde ng'essimu teriiko nga nja kugamba ku keeke bateekeko kigambo ki ku keeke like bye baba bawandiikako keekeko ki oba olaba ekijjayo emisege ennungi ekirowoozezaako neŋŋamba ngenda sooka kubuuza byo byawedde dda just kuteekako buteesi kuba nadde simanyi kyakuteekako oba bateekeko extra being my good nature oba extra being my best co-wife kale kati siita nzija essaawa mmeka kiri okay kati nzija best co-wife forever best co-wife ever ako kali brief bulungi tujja essaawa mmeka tewetuli togenda tutuuka wanje onange kubanga kyapaka saa 7:06 ngenda kujja ssaawa 5 siita wendi wano ku bici ojjaba onyambe tukikole kiveewo bannange nze mbeewuunya wallayi biri omanyi mpaka kati twakubye essimu yo siita netugamba naye siita yeka yadde atulimba nkulaga emesege saatu zonna gobeere n'obukakafu wallayi nze kennyini nagambye like eyo enkolagana ennyo kati n'abeera n'eri kati lindako kati omwami eri mwamuleseeyo yekka omwana ettaliwalisafaayi naye nange waaba alyayinamiyindayo kati omwami ne bw'aba gy'ali eri naawe ogendayo bulungi nnyo n'ensula naye kati buli omu n'asula mu kisenge kike mannange abulaze ekipande kabajja kumpuliranga wangi halo siita ntuuse halo kati kanze kale kansoke nfuluma wabwe soko ojje wano wabweru bannaye tutuuse nga bwe nabagambye nti tuleeta surprise kasooka aveeyo atubuulire mubeereeko temuvaako wange akawigi ndi mukaleeta owe oleeta kawiigi kange kanguye bambi kanguye naye bannange kyobola akatimba gamba ate kawiigi ki ekyeza alimbyeyo mbu aleeta kawiigi okay kati katufulume okay mikwano omulungi atulaba bwetyo tuyingiddewo twatambudde dda mubadde mujja muwuliriza awo amaloboozi voice notes nga tusimbula nga tuli mu kkubo mu lugendo nga tujja ye bye muwulidde byebyo nange byanneewuunyisiza naye ate abazze balaba weewuunyisa omwagalwawo surprise your loved one ebintu ebyo si bipya mu show tuzze tulabako show by the way show gye nasookera ye bannange abamanyi omukyala gwe bayita Amina iziti nakanyike Amina
mumunkonereko y'omu ku bantu ma surprise edda nga nakatandika bannange nga nze nandika baby ngandika nakato nakanyike Amina yantumako ewa mujja we nangamba Shifanze sana namuyita mujja wange, she's my sister n'abaana bange yabayina eno ku kyeyo gyendi ekyeyo kitambula bulungi omukyala ndabirira abaana mujjukira surprise eyo bannange ani ajjukira muwe ekirabo twagikola awo ku Salama Road awo nga wakava kalenda n'otandika awo olw'Essalama bane nali muto nga ndi baby oh my god yes omukyalo oyo abamumanyi mumuntu agingirako ne mugamba Hope Shifa akutumidde erinnya so adyerabira because those are the very first people abasooka okumpa surprises zino ne bantuma ewa mujja stroke sister mujja yebeeyita sister mujja ye bannandi ababamanyi bakyali bulungi bakwatagana so Amina oyo yamala ate n'antuma empambire mujjukira shempambire gye twatwala sola ne tuwayalinga ennyumba empambire twamala mukadde twagenda okugenda omusurprise nga kumbe yazze empambire kuziika ne tumujja empambire ate ne tumuvuga ne tumuzeeyo ng'abadde Masaka oyo Amina yatuwa emirimu egyo gyonna kati ate tuzze tukola show z'abakyala bajja oyo yekka by the way gwe twali tukoledde nga bya bulungi abalala bazze beekole waliwo n'omulala eyava mu kiyumba naye najja n'atugamba yaga surprise nga mujja we side ze Rukaya oyo naye byali bya bulungi naye abalala abazze babaawo aba yamukola ekibi nga yeetonda so kati olunaku olwaleero tuzze ku surprisinga surprise eno nno yagituwadde mumumanyi n'omumanya siita yennyini bana tebampulira siita azanyiramu eboniizi nabadde ndi awo mujjukira olunaku lwe twakoze surprise ya Mwami Lwasa munange mandi mu surprise ya Mwami Lwasa nga siita ngamba Shifa mbadde nkunoonya sikufuna tokwata masimu lwaki njagala surprise nga Michael White ne mugamba ogambye kiddemu azin yo what nti azin Michael White nangamba Shifanze sifunangako bestie nga mujja wange ne mugamba kiki siita olimba nangamba ye bannange tuweekyalira wamisinga tabanga ali side one ali eri munda gwe anti labayo kale obadde anjogera nabwama you like it Yeah. even the cake is there tugenda ogirabeko even the cake is gisitule yoleete kuba kati ova wano tugenda kugenda kacheza ngende namwe tugenda kuleka samwe but bring it kati ali mu nyumba obwedde okuba kyokka nze no nkyali mukwogerera kama okuba esimu nga ndi naye kati nga sinawe nkugamba kamfulume mutuuse biki ngambuza leta keke tugenda gikwasa oli gwe nedda password ya wigi ngitegedde tompulidde nange neŋŋamba leeta wigi yange kasita oyogedde ekyo ekya wigi neŋŋamba kati tuli mulimu so tulinako ne sente ezazegguliramu baby something za baby kati netugamba anti oŋŋambye muvaawo neŋŋamba kanziteekeko ajjamuwa bannange mbadde waneeno I've never my whole life I've never nze simanyi Shifa waleko omuntu nga takulinaako obuzibu yenna alinga oline maama oyagamba okuwa maama wo omwana amuwanze oiro jamujjako muleke nze mtumanyi kati tukola tutya bannange kakati sooka otubuulire siita byaddala bituufu muyagala Shifa nze okulaba kwange she loves me. She loves you. Sisa kufunamu doubt yonna. Shifa toyina bw'ongamba nti osobola okukwata omwana wo n'omuwanze n'omumma maama wo. Omwana wa myezi 2 mwana muto Shifa. Abakazi bonna nga mujjawo tayina bw'ayinza kukola ki kuwa mwana wo muto we batu baba balowooza oyinza okukola ki
kyesema bane kwekyo omukazi asobola okulekera omusajja naye natakulekera mwana nkugambye yagamba n'ogamba akalirako omwana akasobola obula n'akateresanzi nze akayina twogera nekakulaga sikulimba Shifara Kima nkulimba talina nti no ayina bantu nti biki bikyabula ayina tata wa mwana and me mama we ali ggulu she cannot and it's not because distance yemulemesa bw'oba okutwala omwana we wa mama we no naye she trusts me bambi akwesiga agenda muyimbi yes upcoming artist nange kye nasobola okukola kwe kumuyambako tutuntumula ennyimba ze nze manager mwetutumula nze manager yes nze manager mujange nkola ku Delta TV era mutwala n'ennyimba tuzikuba ku Delta nze azikuba ku show yange tugenda mabaale wali live band nensasula akatono kennina ayimbe abantu bamulabe osanga tsofuna manager munene asinga kunze n'atuteeka mujja actress tayagala beereri abeera nange. So you got peace in these people. They have the man. Katsagala na mikwana. I have the best sister with me. Lulinga tulimu ka heartbreak. Ebyo na byayita. Byayita. Nofuna kwegamba bo wafuna omusajja wafuna omwami na kuletea ne best friend. Eli heartbreak yali ya musajja mulalo yo byagana. Kati eri byagana. Nenfunono era bambi mwami waffe tukwagala nnyo tukwagalira. Bulijjo bambi ne bonkubira kasimu. I swear Shifa menjaga show egendeko ekintu kyange kino because some people think mujja wabachi muyekera but kisinzira mujja omukutotya remember nze yamusangayo singa yeye yasangawo gwe wandi mwaniriza ngaze jendi sina buzibu nze nakula manyi Shifa nakula mama ngamba bawo uwongo oli naye bwafuluma ennyumba n'agenda wabweru tabaki atera bw'aba tabawo ng'afunyeyo omuntu omulala n'asigala ng'akuwa obuyambi akulabirira takusosodde takyusiza mu kyonna byonna bisigadde nga ebiri ate nga n'omukazi gwafunye tazze kumanyira kukubira amasimu batutiisatiisa bakoze biki omukazi ng'akitutte ize kati lwaki mba simwagala kyajja kiti omanyi omukyalo oyo how did it come kale mwesanga n'omwami eyo omwami yakola mirimu ki sisa byogera bibye tetubimuteekamu nnyo but bwe yakufuna yakugambirawo ekituufu nti nyinayo munno omwami we yakufuna no he lied mu kusooka yanjagala nankwana biki ne tubeera ffenna but after like 3 weeks nga tugenda na after actually about 1 month ndi mulaavu nnyo ningambira mubuuza lwaki tantwala ki ewuwe nga ngamba ayinayo batobe ayinayo abaana abato bangi tasobola kuntwala you know kati olwavaamu mukwekaza ennyo mugamba omanyi webituuse neetaaga tule twogere nze sibeeranko mu relationship bweti oli kukuta sikutegeera toli straight I think let's break up tukite kino tekijja kukola then he said sisobola kita because I do what I do love you n'atuula n'angamba let me hope wemala obigamba togenda kukola ki kunkyawa I fear losing you mutima ne gukubaawo n'engamba nno biki byatandise n'entya nnyo kati nambuulira buli kimu nga byonna we biri ayina omukyala yali lubuto myezi 7 kati yazaala omwana awezezza emyezi 2 wetwogerera agenda na mu weeks oba 2 oba week emu nemugamba why didn't you tell me nemubuuza omukazi amanyi nti gyendi koyo omukazi akimanyi even when she was still pregnant yali akimanyi nti gy'oli ng'onkubira n'amasimu nga waali awulira njogera naawe nemugamba obwonga bujoozi nangamba no I reached at a point nga sikyasa kukweka because mwembi nali nkola ki mbagala nemugamba ekituufu kiri nti yes naawe gy'oli kati I expected omukyalo oyo kubanga ebiseera bye bamugambira no because omukazi teyankubirako okunvuma ate nga yakimanya okusooka nze I expected omukyalo oyo bamugambira nti gyendi yandibadde yankubira dde essimu nanvuma nankola biki the fact that bamugamba she kept quiet nazaala omwana wuyo akuze until last month omuwala oyo lwe yankubira simwana namuto bambi tulinga otulaba actually bamusingako n'emyaka 2 we batyo nankubira essimu nangamba lo
njogerako ne sita konze yenze bawange ya posta ye ya show by the way ninayo show nga 21 guno omwezi next Sunday na after this week na eddako after eno je tulimu batejja ejja ku Sunday nga 21 nze sibya naye bold relationship we mpagira nganze naye tampagira mbu bino ate bikwataganya no but bino twesanze we are friends by the way abatugoberera bakula yeshewedde walimu neshewedde we are together but ebyaddala sita naye after the last show twajimala ne nononyako naye jukya na ina trip after you show I went to Germany right kubanga era bali bampitanga twabanga mugundi nga nyino genda nga kwembase nga tuli mu rehearsals after the show nentambula nemba busy no anyway netwebulako we lost contact paka katire nakuguddeko kuba amasimu gayo togakwata njaga okola ekintu kino banti bannange nze nyina omuntu ngamfa mpia gotomanya I don't know how she's gonna react I don't know this the lady called me nangamba are you Madam Sita nemgamba yes I'm Sita nangamba tata wabana bange nga omanya bakyala tata wabana bange yakupostinze ngoina show mbadde mbuza ticket za meka njagula table kuze bambi tata wabana boki nababwayogera amanya ninesikamu nina wanzi nemgamba wanji nyabo nangamba yenze bichi nemgamba okay mami gundi nti yenze nemgamba engansanyiza okumpagirako nangamba anyway toloza nkubye kuyombo babichi I want us to meet and talk woman to woman cause ntai ani gotanga nengamba onaga kunzitira mwirire nangamba mne toloza nti ndiwantalo ndiwacho wegaja unabantu nga 10 nga bakumi nze sina buzibu nawe ninayo show mu Moonlight bade njaga ojja kire kyoberewo mpagireko yali agina performinga kulira nayo mwami awote yaliwo ate yaliwo nenumba ne bachali bange wakolera obuvuyo nina bodyguard ze simanyi kurwana nanti ndi munafu so ne tugenda omwana na performinga na penetra esiza bulungi ne tumufuwa sente ne tugula ebyokunywa ne tunywa twavayo 12 nangamba agena kuddamu ankubire kati mukuddamu okunkubirawo ne tumeetinga ne twogera ebiri serious nangamba taninako buzibu because wanatekawo embeera y'okumpalana she might lose the man or the man might change his behaviors at home ate nga alina omwana exactly abasajja otekawo embeera ku mukazi omupya batandika okyuka nakola ki bajja newe bakyawanze ate ye nga si mulungi nganze ne mugamba okay fine kati tukolagane okola biki ndi muyimbi because I'm willing to be your manager she almost fainted yes kubanga nze she found one thing I know mama wange tuli abana 14 but mama wange ayinako abana bana bokka nze first born abasigadde 10 buli omu ayina mama we buli omu ayina mama mulala naye mama yakuziza abana ate nga tayina mujja wa muwalana obasanga nga banyumya baseka bakuba obukule noloza sister we bambala engoye zezimu to the extent oli newabaze nga tayina nika mama amuweyiye so I think it's me now binondodde bya mami and I'm willing to do that sebo wangambye antu abadde bamusanga wa ekibiri jasula ekibiri ku total nejo yankubide simu nangamba I want to be there I miss you jukira papa tali obawe ne mugamba it's fine jangu nenga mimi mutima ngamba surprise yanga teka tugenda kukola tutya teva kubide ne gamba tukoze tutya ali wano wange but it's okay katutukewo bogena soko sigale mabega surprise te bajeva ali mu kisenge je mugende mu kisenge no muyingire mu kisenge wali oyingidde ke wangu manyi anya agenda okwata keke uli agenda ogikwata so kati baba mu kisenge tugenda kwetaaga light it's okay tujja gikyuse ntajja gisomerawo tumuyite wano adaka tumuyite wano wabweru outside because inside kamugamba again we have to go back at connecting a light blah blah katika nyingire ngambe maid wanga mugambe waliwo abakuyita wabweru lwaki tetugambye fe maid lwaki tetugambye ensanze wana abantu bakunoonya gwenga gwayogera
kale Tolaba. nsanze wano abantu nga nze amugamba Gamba bane badde ntwalidde gundi obadde twalya client Kaviri. Eh. Kompulidde ogamba Kaviri nange nengattawo. So kati lwaki ogamba bane mbadde ndi eyo ntwalidde ba client Kaviri nsanga abantu bakunoonya. Jangu ofuluma olabe. Ate mugambe teeba nze mune nyina namba ya simu ate naye wekkubira essimu gikwate era wadde ogikwatidde awo. Kati we mugamba ngambe mujja wange afulume nti mbadde nina bentwalidde Kaviri. So bwe tutuuka kugenda kwefuula nti osanze abantu nga bayani amannya ge. Ye Irabel. Irabel. Yes. So kati ogenda gamba addeyo yamuyiteyo ate ffe tugenda mulaga nti tumanye ekibiri era omuntu eyatutumye ava kibiri bwe tutamusanga kibiri tunoonyeze eno nti olinayo friend wo kale katugenda kujirako emabega tugende nyingire munda wabe wajjo monona banfulume bwe nfuluma nkomewo mugamba baŋŋambye baagala Irabel banoonya naye togenda nnyo tulindeko mwanguwe bannaaji okay mikwano omulungi atulaba bingi tukyagendera ddala mu maaso nyina akabuuzo ke njagala obbabuuza naye nja kukabuuza nga ne Irabel wali nga bali babiri naye nga kambajjukize nti babayita Hypex Studios bali awe Busaabala Road najja nankumbi niya Cobbins Hotel gendawo omukwano gwe wenna alina omukolo ogwoteekateeka mbaga kwanjula kuhinjirwa photoshoot eya birthday bridal shower baby shower name it ayagala okola proposal nga ya surprise Hypex bajja ne bakola photoshoot eba ne bakavaringa omukolo gwo basanga ku 0754 1924 34 bano basanga ku 0789 34 38 02 babayita Hypex Studios ate bwente nkugamba nti ababunga Comfy Homes batukolera ewaka we tugenda ntuwumulirako it's a home away from home eringa America nti the owners are in USA kati botuuka wali baddira obukodyo bonna obuli mu mawoteri ga America ga apartment ne bagatuleetera Uganda wano ebbunga ogendawo n'owummulako no relaxing osanga ne sita bwava mu show ajja kwata mujja we bagendeko wa kubunga era nene nkikuba namusubiza dda nja mutwalako ewaleeyo tubereyo feka tunyumire kati ng'omwami mubi mujjeemu omwami atumanyi ffe mbi twemanyi ate naye ali busy nakimanyi tweyagala kati are you for real yes nagambye nze anti abasajja abamu bamanyi nti abakyala bwe mukolagana olumba mufunamu okutya nze nkyala newaka abasajja banyumirwa abakazi balwanagana nga babayombera avimbawo n'amanya yatulina banyumirwa babayombera banyumirwa babaloopera omanye abasajja abasinga tebaagala mirembe banyumirwa omuloopera yantunuulidde bubi yansoozezza nga neryaddayo bamuloopera ndowooza omublockinga lwaki wayogedde naye lwaki omuwa obudde sebagamba gwe mu blocking ye agendayo gyali atuula ntende yeeyagala naye gwagamba buloko ngendayo newaka ne bampa ekisenge kyange nabo ne baba bukyawe ne basula babiri eno naawe ng'oli eno naye najja ewange naye nga bannanga babunga Comfy Homes obasanga ku +16175952751 oba basange ku 0772461976 oba basange ku 0701260881 mujje mukoleyo gundi photoshoot mbatwale ku Hypex bajja nabajja mugenda kusasulira nja basasulira otwagala ddi mukoleyo photoshoot babakube ebifaananyi mukole n'engoye ezifaanagana we muli ready ngenda kubirako aba Hypex bagambe wetuli ebifaananyi by'omwaka tebafunangayo photoshoot y'abajja n'omwana waffe ffe n'omwana tujja kwekubya naye mukati mukola bukozi mukole outfit aba makeup obayina nze nkole ku ba Hypex tewali buzibu ebifaananyi ebyo tulina obasigaza ku record yes tewali buzibu bana tusimbule tugende tusange Irabel ati mbe nyingire agwa nsookayo then few minutes nenzigirako anyway tujirako wali pretend like you don't know us at wali all. Busy bali mukwoza okay. wali disorganized It's fine. Nabadde mmanyi osaaga wali busy nnyo. It's okay. Tufudde saako tatulengera
Kyova mbadde njagala mubeera ayinza oba atulengera genda mujebaleko tujawo genda muyite waliwo ababuuza Irabel waliwo abamunoonya mbu basoose munoonya kibiri bannange batandise dde okukwata kontenti kanzireko wano mulekere wayimirira mulekere wayimirira space Barone ekigambo abeeno Imagine yakuyita ina kyagamba. ani tunoonya ku mukyala gwe bayita Irabel gwe tunoonya koze ije tusoose omunoonyeza yewa kibiri nga ku toto bannaaye tutambudde nsooke nkijjeko hello hi how are you ye oli bulungi bannange yenze Hope Shifa nyina surprise yo ogiraba bwe obwedda nkunoonya ngenza otuuka ekibiri neya toto ne baŋŋamba nti ate toliiyo nenga kati nkunoonyezeewa the friends around you bannange nkunoonyeza nga toliiyo oli otya bannange tulina surprise yo ani g'osuubira eyatutumye todduka oli bubi ate ali obubi tebamusurprisinga batutumye okusurprisinga munaaye tukunoonyeza kuva ku makya ani ye Murushidi Murushidi yani Murushidi Kaweesi omuyita otya oyo kale simanyi like okay gwosuubira Murushidi Kaweesi gwe tubatukubira mukubire tulabe oba yeye oba tukuweewo second chance toyina second chance osuubira Murushidi Kaweesi Murushidi Kaweesi banna nze emabega bwe bati kale katukube kandabe enamba gye nnyina kankube tusuubira Murushidi I hope I've pronounced the name right Murushidi Kaweesi kamukubire ndabe nze banna olumu nno n'abantu bangezesa bwe bantuma tebambuulira be baani kati maliza nyina kuba simu manti banzuula nti naye kaninza okubbirako abantu kati tebambuulira oli agamba bugambi Shifa gendayo gwe olabe erinnya lyanagamba bannaake katulabe eyatutumye naye ng'otidde hello oyina brand oyabya kuswaza bannange ekitegeera Murushidi Kaweesi yeggwe hello Murushidi Kaweesi oba nkubye rongo namba Irabel omumanyi
simumanyi. Ono baani ate agambye ye gwasuubira ayinza oba akoze surprise ayinza oba Rashid Kaweesi kati gwani Nze Sita. ani Sita. jangu bayo soko je wano jangu je wano yani Rashid at all. Takusubira at all. I don't say now. This is small. You deserve a car. You deserve, I don't know, you deserve more than this, I swear. She's stubborn. You know when you're sending her money on phone, ajako amanya Rashid Kaweesi, gemanya gali munamba. Nani Rashid? So for now. Zendo wata zate bawa mu. Ati bawa vera. Bawe na yasobola. Bawa fikasobola kola ebyo. Kanyumidako like total omuntu gwe tasuubira. Sabo nembuuza Rashid yanaga ngambye okuteeba tebe bikwatira. Awo atandise omanyi protectinga brand. Nina brand je gwe kenyini azimba brand gwajiyeyo wabwedu. Ndewe mgamba kawaka vili aluddewo. Oli bwangambye mbusembera emabega nga tayagala osome kigambo nga kitandise olabika. Thanks for being a co-wife to me. A great co-wife. A great one. So nice. Thank you. Choka, she's beautiful. Very. Saja amanyo londa. Erinnya erimujjidde not even you amuli okumpi agambye Rashid. Kwanza ya Rashid Rashid gwemanyi Kaweesi gemanya gegajjaga omusindikira sente. ge gali registered. Yes, kati atera okusumbwa mutimanyi yeye. Thank you. Kasente ka baby ako. Bambi sita mugambe ebigambo no biyinza okubula. Okay, first of all, this is the first thing that has ever happened to me nga chili memorable bangambe like that. I will never forget this in my whole life. Sita mukwatireko kino one from down. Bambi sita. Bambi. She has a lot. I have a lot to say, but Timani, got to figure I don't get it. All I know, I love you. And from the bottom of my heart, I never lied to you. All the promises I made to you, zija kubera nga zitukiria, as long as we stay good together, as long as we stay loyal to each other, as long as you also do what you promised to love me, I'll always love you. And Eileen is our baby forever. She's my daughter forever. Thank you. I love you. I love you back. But we keki yaffe mkwano si yo. Nawe funa mujja wafaayo fune keki. Right now. Yes. Munanga agiremedde goina mujja wategeera tuwe. Best co-wife ever. This is for you. I swear to love you as long as you love me too. I love you. Mwami ni wasigaza gwe fenanchi chawa. Sichina mu buziba as long as asigadde naawe kubanga I've never seen omukazi atayina mpisa mbi nga mujjawo ate akwagala even when we are tegeera. Nkola ki? Ayagala omwana wange. Kubanga nawe you're good. Even when she knew tinaliyo, she never called me Amvume. Trust me. She knew first that ndiyo nga nze sinaba nakumanya nti waliyo omukyala. But she behaved well. She never called me Kuuma. Nze ndi wano nange mumpadde holiday okulambula kati ninga ali
lodi oba ku trip ndi kuwulira byammwe for the first time sina na bibuuzo byakubuuza naye nga tetusoodoleta mwana waffe mu kamera dadi we tajja kyagala no tekijja tumuleke ye naye mwe kyokka ate bonna bato kubanga oyinza okugamba munnange nasanga mukazi mukadde yakoowa entalo n'agamba be bamanyi kandabe balabe but she's also young I'm older than I even I told you. Yes. I don't know what you have to say. Abantu kati baligamba ba pretending nga balimba. No, we're not pretending. I love her and I've never had any bad thought with her. And the fact that she loves my baby, trust me, I can't do anything bad. Oli what tribe? Baivawe munyankole nyarada wamulaba the very first time kale I think we bakugamba nti she's the one. No, actually I'm the one who knew first. How did you know? Like auntie ngawo mani calls. Yeah, the guy pretending. No, yalinga kuba kati nga guy no kwebzaza ga not bikwata bichibichebe. So I knew about her sometime. I followed him and so where nomulaba jalaga nomulaba ngakukuta kusinkana ono. Then that's when I packed never. Nova obuvi nobaleka nonyiga. Yes, ngera mukazi because he used to lie. I think as in chimanyi nganjagala kala ngamba mazima bichi but he used to pretend. I think not to did for too far because I was pregnant. Nafayo. Yeah, never any ngamba why. My baby needs a mom. Achikulaga nti wadde ndi kulaba oli naye nawe woli sikuleka for her, right? Yeah. Oba kalimu nga atandika okwekubira eri anti omanyi omugole. Temusabanga mwesanga mwenna kyekimu wabaawo abayatuula ne yeebuulirira n'agamba okay let me calm myself down n'ogamba what is next katukoze tutya. No, me I had to leave. Wamulengera tuwatya n'ogamba haawo no sireeya yinza oba naluwali ekyakugira wamanya osomutereeza w'oyagala nange yes kubanga ne wooba naluwali siita nga kaliko waŋŋamba we yakuinvitinga n'ogenda nga nagamba jangu n'abakuwerekera bw'oba otidde kati singa wamusanga nga si mwangu temwandikomyeyo naye wamusanga nga wakurana era yandikubye naye nagenda ku show ye na performing nga tunyumirwa. She's free. When I get into the movie, the first time I called her, Nandi muvumidde segera nti bakubanga but I was yombe n'abamekoko mewa. Oh my God, tobolaba you're going to stay young and beautiful forever. Mama gomanyeze embalabe eziyiika ng'olwanira oyike embalabe mukwana akazigo tekakwata kusikira banalwanirako omusajja ba ex bango bana nalwanako ate mbuza lwaki nalwana nze kyange kyali kisuse naawe nga baleeta mu nju ekyo kyasukka naye bwe kyaggwa kati mbiraba kati mweraba ba sisters ba friends omwami naye tumwebaze wafuna omwami n'ofuna besti n'ofuna sister byonna package ya n'olina ne baby ali pretty okwegamba package yonna full package. Obanga ku muntu nga mujjawo n'akugamba she can leave the baby with you more than someone ali close to her. Omuntu asooka kulekera omusajja n'atakulekera mwana. Okimanyi nti osova she leaves me with her baby n'agenda n'akola the whole night nembeera n'omwana paka nadda. I'm the one with the baby. Who does that? I know. Who does that? Ky'omwana kiralamu ekyo kyenda kye abaggyeko part of her body nga omuntu bagamba nkulekeddeko eriiso lyange limu litereke kye bayita omwana kyekyasinga okukulaga n'oweesiga. Kusooka nali manyi ng'omanyi she might be pretending kale naye ku mwana I was like what? Ne taata w'omwana n'alaba nze alina omwana naga thank you madam. By the way I have a friend mwamuli baakubiri bendabye bwibanga bya ddala temu pretending I think you're not. There is a lady akola mu tawuni awo abamumanyi bamumanyi. She's my friend
kati yasooka tugamba mbusimanya mujja wange ngenda musisinkana mujja wabeera distance wala twatya ne tugaba nange agenda kukola ekikyamu biki omwami oyo muzibu omusajja akutwala kussa okitegeera kati munnange ne bakolagana tugenda okulaba Valentine seba yeetala ategeka birabo bya mujja we nagamba nze Valentine wange ne tukaba nange tufudde abala ne bagamba bannange bakuloga omukyala ali eyo sijja kwogera linnya lya I don't know if she's comfortable but if people think we are pretending I don't think nali nayogeddeko now about this thing twatandika kwogera ne Mami Elin it was August 9th 2025 kamera obeera bulungi August 9 chat 2025 she called me after calling me netuma okwogera nansindikira enamba actually she called me nampereza enamba ye nengamba hey kati nga wano asose kunima nti mukwano gwe yayogera nange antidde nemugamba ate lwaki onsindikira enamba ya mukyalo oyo bikinagambye nangamba truth ngai asaba tusinkane that's why I want you to talk to her first if she accepts we meet and talk as women dear you understand the pain I understand the pain she's going through okay nambuza where do you think she will meet you ngaye nyini ya texting to meeting yenyini yefudde mbwa this is 9th August okay nemugamba let me settle and get back to you oshitegera paka kati twogera olaba masala okwewa mirembe na jiwa August mwami 2028 tuli mu September deromeka se 12-13 yes so you mean ebyo nangira tutegera mu pretendinga yeah hey kakati munnange funa mujja wakwagala osirike ogenda gejja onunenga ka ice cream akolina kunga kakirira agonze mukama yanyima obunene singa ndooza ndibwe kati joyitira ne bakwana ani ankwana in case omuwala yenna omulungi omuwala yenna omulungi bamugamba omuwala nankwana nedda ngamba omusajja abasajja abalala katolonga mwatambudde mwenna nga gamba takugamba ko twekuumira bba waffe what you're trying to mean like nga natambudde noono ne wabawo gaya ko bagamba ku ye oba mukumye n'awubirako omwami wamwe eri n'agamba yekyo kitumanyiira kwegamba atandika okukulwanira ntaya kufiirwanga mujjawe togwa mulaavu ewalala nakufiirwanga mujjawe yinza ate eri gyalaga yinza okwonooneka okyagala bamwonoona oli omusajja omulala yinza obutanganya kugendangayo mulabeko biki naate ono yatuganya okweraba tusula and I think the friendship you have right now not even your man nti ayinza oba separating tugeze omu ku mmwe byensi tomanya kati n'amukwatako nga wendi tasobya yonna gy'oli dadi Mami Elin ne sita tebasobya abalala ke basobye naye ffe kati nyina n'akabuuzo kano kati muba muli awo kale tugeze akyogera si yakireeta kanegereze kunzi sagala lwaki ngereza kubali ewala ne babaleeta nga yenze wakusatu mukola mutya bw'oba tolina fujjo mumpala nawegatana munkuba bw'oba tolina kuba singa twalina effujjo tetwandibadde bwe tuti naye bw'ojja ng'oli poole tolinaako buzibu naffe sitaleka Erin eyayaniriza gw'oli mupya muleke ono yaba asinga yeyandibadde wekuba kiwundu kyandisinze eno wamma webo kati wamma nga bw'owagira eno struggle gye wayitamu n'ozimba ekintu ky'oli muzira by the way kaakati ne baleeta shifa bazze omwami munnange yasuubudde asombya baleetedde shifa namba 3 anti kisinzira it depends mulimu abamu abankubiranga nga banvuma tebagamba nti bakuloga ono yakuloga nga ndi kumyezeeta just yasetolinga naye but mulimu abo befuza bagenda okuza musima bagala kulwana kuyomba biki bakuba waffe so
Nanga onganzia my true color. Tojja kulinyibwako paka. Naye kati baleeta fadinga mukakka munga shifa naye nga talina maanyi gayomba na garwana. Omwaniriza ku mwana wange. Munzikiriza nange nemba mukwano gwa moba. Noza paka jo musajja naye. Asita nkulabe temugenda kukiriza namba 3. Leka tubeere babiri feka papa gy'oli. Leka tu wala inedaba kisisiza. Kati okirabye kati owokusatu mugattako gwe. Njagala owokusatu wajja nankyayo. Ate mulimu abajja nga bo tebalina mutima gwe tulina. Oli ng'ajja pretendinga ano nga bagana yadde jjukira bagamba babiri naye abasatu basatulula. Okitegeera wajjayo n'obugero ayinza okujja n'ayagala ate ayise ebigambo gamba nze bamaanyi respecting omukyalo ono ebyaddala bw'abanga nyumi n'atankubira kunvuma ebyaddala. We don't take you for granted, by the way. Nze ono mukwano gwange for some years now, so we don't take you for granted. Thanks for the kindness. Ate kyemmanyi siita you're real, tagenda kufunamu buzibu. She knows. I've seen. If I was a bad person, ne papa yenyini oyandyaye nga nina omwana andigambye mwana wange omukola kinaye lwaki olesa omwana abeere noli. But the only comment gye nafuna papa yagamba thanks for this, let me show you. Sigenda balaga manya byaffe biri private. Now I'm telling you, ne papa yenyini amanyi Sita is a very good what? A very good person. So kati papa amanyi nti obudde buno muli babiri. Ne status zange zonna ziriko ndi n'omwanange kale gwe ddayo eri munda go back. Akimanyi bulungi ffe tetukukuta kati mukama yakitukolera kyaggwa. Kameramani erinnya tolikwata. Erinnya tolikwata munaye toyonoona papa. Ebyo bikwata ku shifa yekka ate temubimbuuza mbuusimanya yaani. Mutuleke. Omanyi beenyigiriza baagala nnyo ewateredde balyoke banoonye papa waffe. Kale kambike erinnya mbone wemulaba. You can see now. Thanks for this. You're welcome. I wish you do this too once in Thanks for this. I love your mwana. Kati akukyalira nawe n'okyala ekibiri. Era woyagalire wali waka. Nze ne wajja ne tubeera wano ffenna oba ne tubeera eri ffenna siina buzibu. We mwagala mbeera. Muli so peaceful ebyaddala Siita oyina emirembe kati. Oba balemu wa mirembe. Yasinza ojimpa tawengeza. No singa kati kyali ntusikangana mugwa. Singa ali eri akolima wowe bannange kati sente omwana wange tomuwa buyambi owooli. Ate n'abakyala abo balaba. Jjukira kati Siita ffe twerwanako ne twenyiriza. Yes. Bwakulabako nga wanyumya oba oyina kapiisi koyambala sente ozimalira kwoli. Laba sente shifa zambaddemu akaviiri kakakadde. Waba n'omutima omubi ng'agamba kati kagenda akuloge. Okitegeera ebintu ntu ebito. Ne kati kendyako kalyako. Daddy zaleka zetulya. Kati mbulira. Wote daddy tafunye zenina nga tukiteekawo. Kati mbulira agenda agamba nti daddy ateekamu nze nzekka. Abaabiraba byonna. Okitegeera. Kyembadde mbanyumiza ku ono omukyala alina mujjawe. Twali tukyatya tutya. Omanyi mujjawe yennyini omukyala eyasooka yeewaka nannyini musajja. Yakeera n'agamba kati ono mukwano gwaffe yafuna olubuto. Omusajja yennyini yakeera n'agamba omwana bamutambulize olubuto balutambulize ku booda munno mugulire mmotoka sente nkimanyi weeziri. Oli nga yagamba mwami waabwe nti ne mujja wange alina okwevuga. Kati bwe kyava okwo n'agamba tumujje mu muzigo like the first wife. Lwaki omusajja alinda balagire mulagire? Nedda kale maybe speeding up. Okumulaga nti akiwagira. Ate muli omwami ayinza oba agenda kukola ekintu naye nga muli atiddemu. Katono n'amugamba sente zetugenda oteeka wali tusooke tugulira oli emmotoka atambulizeemu omwana waffe. Ontegedde yonna gy'oli emmotoka esooka erina kuba ya Eileen. Ate muba mugendera gitambuliramu gaffe tonnatugulira. Kituufu. Ate mwe mwamugondereza embeera. Papa mugenda muwe naye kyonna kyekiri era nnamba emu alina kuba mukyalo ono because nasangayo
ate tebasasooka kukolera nze kirungi ng'omukyala w'omwana tebannakimukolera awo kuba kuvoola. ogenda fumba. I've told you mami wange tuli abaana 14 mami wange nze first born wa ina abaana naye 10 lyonna erisigadde buli omu alina mama we ate mama wange yabakuza ate osanga mami wange n'abo abajja bayinza ogamba sister we they share knickers, they share clothes, they cook together, they laugh together. Yet buli omu yafuna dabbawe ofukamira n'obuuza mukulu wasibye otya baaba. Yes, is my brother ffe twakula wetutu bantu bayinza okundaba eyo ndi magufu nyambala bubi nkunama biki ndi stubborn but ekiri ku mutima gwange mwenna mulina style manager wange ye manager nade bagambye I'm the manager. You're managing her music and you're struggling for her to be a star top there. Are you for real? Yes. Ate naye bali kusupportinga show ye. Era nga biri mu lumu September fena tuwe am performing. Nawe ogenda performing. Bali ngenda Bambi mujje mu show n'omwami agenda baawo. N'omwana mujja musangira. N'omwami. Bali n'omwami agenda banenze genda tula ku table ya mwami wamwe. Nyino mukuuma talengera balala bazze mu show. Tatemya nnyo sicho. Kati bagenda nnoonya wentudde. Balabe Shifaika watudde we wali omwami. Naye nga tumwagala nnyo bambye bali kwagala baby waffe. Ye bali kwagala mami Ellen. Yes, tukyamwagala forever. Show ya Sunday by the way tuze Sunday nga mmeka? Abiri mu lumu September kuno kwennyini. Yes. Ku theatre La Bonita emilyango egigula ku makya ssaawa emu shetandikeemu ey'olweggulo emitwalo 2 yes emitwalo 2 n'emitwalo 3 VIP then emmeeza za miliyoni 2 ne miliyoni 3 Lero tewali ya 5 ataano mpozi nga togenda sangako kyakunywa ng'otuddeko just ne mukwano gwo. Okay. Agala meza Shifawa. Gekyomanya nyino beera mu show ne team yange. Ko bano kyoba omanya. Ne bendi nabo kati waliwo ono jjaso bedda naye yennyini afenseko. Kati naye ayagala kulaba koyo dadi erini abalabe nammwe ayagala kulaba show nga mwembi mu performinga ku stage kati mune yanjula ku stage awo. Munagamba nze dansa nze dansa nze mukama yanyima okuyimba ye yamanyi kati ngenda kuba ekiwato ku luyimba wali linda kola kati bane mwe supporting omuntu oli kati sitayika bwasanga akagoya akalungi akano kajja nyemera munna tomla wati byobuti laba amabode laba fedadi alonda bulungi gwe kakati bwosanga akaviro kakano kajja munyumira era naye kasanga agamba kino kigattako kusita kati nengoye za show muzi planning byagwadde ebyo kati mwababiri temweyinaako byamba era if I'm going to do something I first tell her nansabirako kiyitemu. Looking for sponsors, I have to tell her. She always tells me ngenda chikuba mbeno kukiriza. I always tell her ogenda kutuuka gy'obadde tomanyi nti olituuka. N'oliba oli nange n'oliba toli nange will always be blood. Twafuuka musaayi kati. Naye gwe bwekiri bwekityo. Oyo mukyala gwe mbagambye y'omu kati lwaki mmuleetanga example mwate muli baakubiri nti yatunyumizanga n'agamba omuntu ng'ate yayagadde mujja we ngewolugana kati baganange bali eri katona ndi wano what would entitle her ekinnuma ate ng'oli tannatuuka ng'ate okimanyi tagenda kugeya walala Taina mikwano groups taina. I'm the sister, I'm the brother, I'm the mom, I'm the father, I'm the everything. Nekuye wechiri nawe nekuwe. Wechiri jali nange katwazi no. Mama we. First of all, omuntu natana manya chinnuma ya chimanya. Kuba mbeera naye. Yes. Hey. Ne muri lwakito webuuziza kirabika sita ya kikoze bategedde batya nti ndi wano. Enengera. Lwakito nti bategedde batya nti ndi wano. No, nkirowooza but then I remembered waliwo oli badnaye Kalemezi.
beyawo nengamba ate omanyi nemedde ku kiri nti tusoose eri kibiri kyemulaze ekibirire no kujja kibiri okibedawo ngamba nja kujja tulina elini twetegeka nja kujja I miss you nenkugamba amasanyaze gagenze sagala elina asule mu nzikiza nga njaba bakusanga eri tujje nabo nsoke nsinge mu motoka bayifulume kati nayola emmotoka ya Shifa aganya zeno Okay, mikwana balungi abatulaba program we nkwatirako program we nsomwagalawo surprise your loved one byaddala omanyi omuntu yenna atasobola kintu oba tali mu mbeera bwakiraba ku mulala awakana nnyo but me have seen situation era wali nga nzija ngambye abantu one of the first shows I did nga nkyalina mwana mutonyo nnyo n'akatandika yali mukyala bambi yali bweru yalekera mujja w'abaana yantuma ku Salama Road one of the first shows I did nga nakatandika sheno yali yantuma ku mujja we nga amusima from the bottom of her heart nga bwe yalekera abaana bo ba like how many kids bali basatu bana nga yabayina ate nga mukyala muteera ye yagenda ku kyeyo nga mukyala mukulu yalina abaana so by the way nakola share and people are like sibituufu tekisoboka naye kati laba we kituuse ku siito waffe bwe balaba bulijjo by the way bwe yakiŋŋambye and by the way she wanted something bigger. Kati nangamba Shifa kinumi omutima naye oba male kumala shonga osanga ngamfunye kasente mu surprising batuma tugendekeyo tuwumule ewala ne mugamba sita we do it now titumanya byeddako oba byancha she will still understand ate surprises nyingi ziba zikyajja buli budde tukyusaamu ne tukyusa mu angles ezenjawulo but just know she appreciates you so much akwagala nnyo by the way akwagala sita yasanga na mukubo angena muterayo ka clip kalingo ngamba ni mugamba asita oli mulwali munnange omanyi fa abantu abali mu entertainment oba mu acting embere etuukawo ngeri serious and people end up thinking abo bali muzannyo abo bali mu katemba naye nga naffe tuba ne real life eyaddala. By the way, na break down. Anyina clip nga twogera but wali twatuuka ne tujjawo nga ndowooza ayinza watchinga biri first ebya rasa then ate tugenda omukolera nga abibuuse kati but I have that clip nga nkusinkanye ate naye I know kyemanyi ndowooza akitegedde era kimanyi nti omwagala sikyo kimanyi nnyo and I love her so much. Thank you for loving me sister. nange nze gena nkyagamba Shifa tosa kwagala mujjawo banenze ekyalina okunkwata ennyo kube buba tosobola Shifa wadde titakuvumye takoze kyakulaga kwagala oba kyangumu nga gwe bwe wasanga ono awo nenkiyigirayo nga ngumira gwensanze naye bw'abanga yeye nga yenze gwe baleseeko siita kati nenyezo bank singe buba Ate the Siriana mbao buvi otambula hanange that is me siso akulwana mvaawo naye lwakubanza era mbalaga nti mbalabye kuba abasajja beegaana ayinza n'okugamba ng'ewaka yafulumidde mu saati ya bbulu ng'era ye gw'olabye naga nze si yenze ogambe ne saati ya bbulu nze naddemu ya red olaba muzimu ayinza n'okugamba oliko ekikyamu oyinza n'omugamba mazima ddala esaati yaliko lipstick nga lipstick wangwe nesiga abawa red kuliko wa purple ku saati enjeru nenjukota ne mugamba ono lipstick wa purple nze wange wa red ekiro wakomyewo saa 8 okomawo saawa emu buli lunaku ewaka mayi bwe yaŋŋamba waitress obedde abutwekubakubako mu bbaala waitress nga kakweyisaako kade kagudde bambi n'enkabaka kaleme kugwa nga hero nnyo omumwa ne gugenda ku saati naye kasita nno yaba akuyambye n'akunnyonnyola waliwo n'abamu nga ye tannyonnyola wotandikira omumubuuza nga ekikulu oyomba nnyo agamba banange ekikulu oyomba nnyo ekikulu yasoma kivake waka oyomba nekomawo nebake bwebasiya nkulaba bulabi gyenvudde yonna nzira ewuwo kwega n'akuleetera okulowoozesa nti akuyambye balina nekano kyoba abasajja bambafuna abakazi ababawa
mirembe nakwaniriza kumbe n'oyo yeewoomya yakatandika mugole w'omumanyirira mu maaso teri mukazi atavaayo njala ng'otandisa omujooga ekyo kyo kya butonde bbuba libaawo shifa amagezi gembawo owokusatu mu mulwanisi ate eriyo wakusatu lava genda beesussa okwegabanyamu oyo ye temumukkiriza ekyo nze aboonoonye papa nati ffe ne wetunaagaana ng'omusajja ayagadde musajja yalina otutaasa tuyambe papa mumusabe papa taleeta bambi ffe tujja newulira wenjogeredde mu pulo neŋŋamba tatuleetera ffe tujja muwa emirembe kati ekyo njogedde kyaki naawe olyegasse muffe ntandisa okwerabanga mujjawa nati njagala nnyo kamfati zooni kati amusabe taleeta wakusatu yalina omujjukiza papa nkomye kwona okwaniriza iye siita mukyala tumwonoone nnyo talina kuba mukkakkamu tumwonoone mukka katonotono tonamulaba nga zivudde ekisooka siita labayo laavu ye ey'omusajja eba egenda bagabanya mu basatu kati naawe eyiye eyoono neeno laavu naye tulina ogiwuubira kati wano olina okuwuubira walina kuwuubira basatu omwana waffe papa ne maama wa bebi tuwubira aba owokusatu ne bwojja tusobola okwaniza netukwagala nemanya nedda tetugenda mwaniriza siita nedda labayo abakyala olumu abasookayo abakoowu atuuka n'agamba naye kaninde lwe balimuzaako abakoowu nkyongeddeko nti wamma abakoowu aga naye katumulinde mu tayimu ye kati wamuba bano mwekuba mmwe nga bakuleetedde nga naye ayewogoma asirika kati ate abaami bano mubayige bw'alaba omugole n'omugole nga beekuba addukira we yasooka n'aleka mmwe abagole mwekube naye kozi batunga balinga baana bato beebo ono anti bw'oba wamulwanisa naye kati wano gw'ajja kulwanirako siba ŋŋamba abakazi shifa omusajja newookola sitayo zonna mu kisenge newookola sitayo kinooba nga gwasinga bu manki style bu lizard style bu fish style bu house fly style waliyo kawiribaro ako kawiribaro abakamanyi bakamanyi naye ne bw'obimuwa byonna afuluma ebweru n'agenda afune kimissionary ekya bulijjo naye baneesiita nvaako lwaki tonneesonyiwa n'alwanira kimissionary naye nga gowa lizard ne wiribaro tabyagadde tayagala mmanya abyerabidde amangu ago naye nga abamperekera mu sheeno tugendeyo walayi ngenda vaayo bagenda ga sande mba ddundu kulo ngenda kukeera eddundu nsobole okujja mu sheeno era bannange singa twagituuma lumu the co-wives in collaboration naye jja mu December awo waliyo ekijja kyokka bepromotinga omanye oluusi oba ne mujjawo nga yefuula akwagala naye nga mulinako competition ekyo nakyo kimanyi nga ayagala ng'osiiwuuke ye nga yanyirira actually asobola n'okugamba babuli oba ogenda performinga nze newemba ngenda performinga ne gwe nasangawo nga mukwano gwe nze gwe wasooka okwambaza ne mukuli oba kati nkugambe ne mukunaaba ndowooza natera kunnaaza bunaaza but trust me she cares more about me first and then her next toyina nakyonenya mwami kumuleeta omwebaza era dadi webalemi naye kufunayo omukazi ategeera banaye ngono abasigadde baali basamu buli bwali bwasamu bannange thank you so much appreciate I know but smart more than anyone yes kuba ye ate sitawo nkumanyi know me right you know me yeah even Ebony awondoza mukkiriza dde wa Mariam even Ebony tona mukkiriza wa Mariam banji ba designer bemututteko kati actually nane gwe njagala ku show yange agenda omwana njagala ndabe mwambadde mutya kuba ngenda Daddy alinda abagole babiri ku stage nga ino tumuyimbira nze wadde tetugenda laga bantu daddy inayenze sito ntemyako nze oyinza oteekayo kamera nanga nti ngenda performing anda oteekayo kamera asisobola ate nzo tujjamu kulaga nzo mmanyi sikola ebyo byonna nkola bitereza ate nti nange ena performing anda alimba n'omulungi yes by the way video ya nyuma tumne wagana n'oddukola wampitako anedda challenge nze lwaki onzijukira ku luvannyuma nga nze ino baali mu costume nze akwambaza
makeup nza kuba ompisaako sitanga salaba na emirimu challenge yo anti nze nange nanyigamu ng'omuntu wansuulirira bwatugase bwatugase nanyigamu okumanya wajja gatta bwatugase nali manyi mu costume wenze ogenda olengera video. no abakola costume bazikola nze olaba akwambaza video olengera vixi baby papa x neŋŋamba it is okay okumanya famire eno kati ekyo yogedde kyaki wama wesanga ng'oli kyaliiwo nga nono kyaliiwo tuli bakuba fenna kifo kimanyi kati ate eri eranziza mu famire era oli mu supportinga famire tulinayo abaana tutwali akanyama nenkokokolo mulimu ate nenkutwala eyo and had interest in my song nalaba nga alwagala baire njanya okukolagana n'abantu saagala wakunnyonnyola nti nze shifa njagala mpuliriramu nti oyo ye shifa waffe so njanya okukola n'abantu bwe bati naye nze kyemuba mumanya mbaagadde nnyo ate kati obadde mukwano gwange kati noono mukwano gwange nange wendaba opportunity ate siita omanyi nti wendaba opportunity sigikuyisaako kati naye mugaseeko kuba tuzza mu family kati naye tunakuyita surprising daddy valentine tugende babiri wepaba eyo valentine eyo tumuse tujja kuyita not even valentine maasawo tugenda kuyita inshallah kati ebigambo ebisiibula abawagizi bo siita nze first ekisooka mu ddiiro saba abantu mumpagireko bambi Brenda tufuneyo akameeza tuteekeko keeki yaffe wano tugisane kaakano wano so bireke so nyaniriza abantu nga biri mu lumu sande eno nina show temusubwa banaye mujje mumpagireko mujje mulabe abajja bakwatagana yes ate era nekyala nenyongera okwebaza shifa nti wenkukabiridde wonna omulanga gwange oddukambiro tondekererangako bambi mukama akuwa omukisa webale tubeerera webale tuusa meseji zaffe eri abaagalwa baffe betuba twagala otuyambe nensaba mwenna abali eyo shifa si muzibu kasita omutuukirira mu bulungi akukolera ddala ekintu kyokola ki kyoyagala nensaba abakazi abali nga muli bajja nabajja obufumbo bw'embirigo si bulungi mugenda komekeeza mwettiŋŋanye oba abaana balugendeddemu oba n'omusajja yennyini okufa ate mutandika oyigga buli omu osogolinga ofuna school fees simanyi biki ebyabala naye ng'omusajja ofuna omusajja n'omutta olwokuba amalogo gammwe omusajja afudde ndowooza ogenda funa omulala nsaba mukama omuzimu gukubeereko gwa sebbaawo oleme funa nawadde ettonde eryagambako helo because kiba kintu kitonya okwatagana ne munno waali takola ki tagenda okujjako nga ye yagambye kankole ki kaŋŋende so mukwatagane bambi mugjewo ebintu by'okuyomba ebyokulwana ebyokunyigagana nga we mutulaba ffe tulyoke ate mumbuli entalo zinaavaawa okitegeera sono na keeki yamanange sisita wange keeki yetajona ate takasaanikira kali aiza towulira mukwano ebintu bino bibaawo bya ddala si byakatemba by the way si byakatemba nemulowooza oba mbu nina show mbikoze lwakuba show no sikikolangako nakyagala ne sheno tennaba natandika okitegeera nali mugambye tukireke nkikole after my show nkuwa ekinene kisingako wano but then she told me let's do it now kyosobodde kyoba okola ki kyoba oleeta okay eno ojja kuba eno like abi you gonna spray ng'oli awo jjukira muzannyo gwaffe so you spray from there or spray mu muzannyo gwaffe guli oba ojjukira banakulaba bulungi naye katubula ebigambo bye bisiibula abawagizi bo olina abawagizi bo alina ababe ate mulina n'ababaagalanga mmwe kati nganze ndi faani wammwe Bannange, my fans, my friends, my family. Ndi musanyufu nnyo munnange ate ebimuli afunidde ddala ebiwunyanga nze simanyi nakumanya. And I actually like flowers more than anything. I really appreciate Sita. I love you so much. Thank you for loving my baby E. And I'm sure she loves you too. she does. So y'all, actually I'm releasing something
I'm releasing something. We need a video ya Ulala. It's there on its way. And I love you guys. Atambulira mu music. And thank you Bambi for supporting me. Go subscribe on my YouTube channel, iRebel Music. I think I'll be mu September when I do. Then this show Amandi agadde olaba batatu je nkwese. Aina tatu ja kwese. Aina tatu ja kwese ajanjula kworo. Ku show yange. I'm for real. Tabanga yekubyeko gwe. Banero kyo nezi. Sibanga tetumanyi. Nange sinajira. Are you for real? Sito. Nange sinajimanya. Sitero gena tuzanyira emizannyo. Luli abantu abazanyira emizannyo ena. Twabawa ena today tugenda ba mukaga. This time around I'm giving out 6 kits. Kubanga okuyimba kugenda bakutonda. Nena ne wesikola rehearsal. Watwetaga rehearsal. Ekyokola nkimanyi. Lunaku lumu lukumala. Kastomanya. Naye kuno okujja rehearsals ezannemyemu. Naye just know I'm part of the show. Wendi. You're not skits bili by the way. Mwengendo bera. Ngamba bugambi costumes emandi. Hari nali student. Kati ndi chingwawa. Boss lady. Ndete suit. A suit office. Ne skit endala oli mukyala o maka. Tukuletera omuzwina nze. Ne luli wachimpa. Luli wali gwe bali balese. Luli gwe baleta. Ngatola golieri. At this time around oli mukyala wa waka. Ndete yakagombe. Bakuletedde nze kumbe nawe oli oyagala tomboy. Waka bamita bacha. Tomboy cha baba itacha abakozi bawaka balera. Shamba boy. Yes. Nze ndi mulavu ne Shamba boy. Nze ndi mulavu ne bawo. Goli mulavu ne bawo. Yes. Kati ebyokukola ogenda bimpa ku ssimu. Layini zange. Bajenga bamanyi nti ebyo bintu mu bufumbo bikola ki? Naye bigwa bitya. Kati ojja kumpa layini zange ku ssimu. Mujje mubeeyo ku Theatre La Bonita. Ku Sunday zigenda bameka. Sunday zigenda bameka. Zigenda ba 20 mu 21st. Tugenda kera eddundo oluvaayo ndi ku Theatre La Bonita tujje tu supporting Sita. I'm gonna be there. I'll perform ndalimba song and I'll be in 2 skits. Agenda bawa skits mukaaga. Twesunze envaayo yo mugiyita batya? Entry. Grand entry yo. Eyali yalinka. Tuba lero na luli wagira ku Nicki Minaj. Akayimba ne nava mu helicopter. Yes. Kati luno tobabuulira. Akafeche. Okay, mikwano omulungi atulaba program omusomwagalwawo surprise your loved one. Olunaku olwaleero tubadde wano nga celebrating a hero waffe. Nabagamba this show gwe buli woba olaze mu mbeera yonna kolerayo ebirungi yo flowers zijja kujja ofune flowers zo ddala ebigambo ebirungi ebyo bakugambe nti munange weebale nga ddala thanks eyo eveera ddala ku mutima. So Sita asiimye omukyalo ono Bambi yatugambye Bambi nakaana kato kabbebi era kituufu we tukasanze bannange. So ojja kufuna flowers zo gwekola obulungi ye okwaniriza Sita teyamanya nti gwayaniriza n'aba mulungi. She didn't know. Naye yagezaako nga bw'ogamba nti kanzanye paati yange ekisigadde nkirekera oli ate Mukama n'amuteeramu obwangu. Kyemanyi yamala nakisabira ng'akusinkana. Mukama n'amuteeramu obwangu n'akola ki? N'asanga Sita ne bakwatagana ne be acceptinga ne babeera wamu. Tebeegatta nti balwanise omwami bati beegatta baagala omwami waabwe babeere happy family. Yes, so abatulaba buli omu munnange oli waddembo ki receiving nga bw'oyagala but people live their lives. Ate abantu gye bali bano si be basoose gye bali eyo mbagambyeko ku mukwano gwange gwe soogedde linnya ye Mariam Baira. She's called Mariam Ekasubi uyu mukazi yali mukyala muto nga yawo omwami ne mukyala mukulu omuli mu COVID. Mu COVID yaleeta mukyala mukulu n'omwami mbinga omwami ne mukyala ki? Ne mukyala mukulu. Yabagamba muve gye muli nze guno omulimu gwo gukyatambula twegatte tukole. Okitegeera nga byanguwa nze nange mba nja kukolagana naye naye bwe mba nze amusanzeeyo ate nga bwe bantuusa baggalirawo baggalawo ng'awo wennyini baggalawo. So
tweyanziza mikwano abalungi abatulaba nyongero bajjukiza nti Hypex Studios bali awo Busabala Road najja nankumbi niya Cobbins Hotel go wenna eyandyetaaze okubaako photoshoot gyokola bakola photoshoot ennungi era bano basuubizaayo photoshoot tonamugamba batuwadde offer photoshoot yaffe babiri ne baby mukole costumes nze nange mbatwaleko ku Hypex Studios whenever you're ready just let me know mbatwaleko ku Hypex Studios babeere ng'ate babakuba ku bifaananyi yes so bali awo ku Busabala Road bwe mbagambye gendawo gwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka bw'oba tuwafunye namba za simu just come to my inbox nja zibawa ate mbajjukiza ababunga Comfy Homes batukoledde ewaka walungi the owners are in America batuteredde ekifo ekirungi ebbunga bali listed on Airbnb babayita Bunga Comfy Homes just pack your suitcase ogendeyo wummule buli kimu okisangayo nga bakiteekateeka ate waliwo security so katusale keeke eno to celebrate love by the way guno mukwano we are celebrating love tujirye kituufu mukwate keeke tujirye yes so tuli kwebaza na kusiima na kucelebratinga mukwano 3 2 Abby there 1 0 kabaka abagole Abby yes so yes we are celebrating but where your plate bana celebrate one wow era nga abatulaba mwe bale kubaako tubasiibudde bannange katulye keeke yaffe lero tukoledde wano omuzira waffe abadde Irabel supporting ku YouTube ayinayo channel mukebereko I think she's also on TikTok Irabel Music ate wuno abamwetaaza okubaako wa performinga contact Sita she's the manager ne show zigenda kujja kati omwami mmuleke wano loba bayite Dubai mugenze kuyima mulinnye nnyonyi naye nakasente ko bambi so twongera muko ne tupushing edda ekintu kya sister wange bambi tukwaniriza tukwaniriza n'omutima omulungi nti twetagero tupushingamu era gwaleyo ng'osobola enamba yange eri 0753 777 those who know who speak English if you want to support my sister she has got very good music. She's called Irabel. You can check out her music on YouTube, social media zonakwali. She's there. You can check her out. She's called Irabel Music. Yes. So if you want to support her to buy tickets and her music and those who want to buy my tickets for my show on Sunday 21st this month at Theatre La Bonita, tickets are for 20,000, ordinary VIP 30k, and then we have tables for Badede 2M and 3M. Those who want to support, you can call me on 0753 731182 or 0770 16 9189. Thank you. The numbers are Sita. Tete omanyi jangu ngo supportinga ogenda mu show Theatre La Bonita obango yaga supportinga music. Music ono bajene olina waba ino omukolo muinamu music wa love. Music mwali yenna muje mu supportinge ku shows ne mikolo n'abayina parties bajja ba performingira. Babakolere bulungi nnyo ddala enamba ezo mukwano tokubako omusajja ng'ogamba mbuwegombye abakyala bano waliyo papa kanaye kankubireko papa muyina sikyo wamma toyina amala oyina ate nammwe abakyalo manyi abakyalo oli ayinza okuba n'agamba nze njagala anyambeko atwegattako tojja nange mbegatteko bambi muyina ekisa bw'ojjanga gwe tokirina baggalawo baggalawo mukwano okwaniriza ono yaggalawo takyayaniriza then kwate bamanyiriza muyite muono baida naawe lwanako nze wakkiriza sigana kakati ate naawe agenda okugamba Sita atuwe ku magezi yakola atya gye yagendako akadagala ke yakozesa mujjawo omwagala naawe tojja naye nga tweyanziza mwebale kuba balebi balungi bajjukiza Hope Shifa nsangibwa ku Hosh Fashions ababuuza office wentulaawo nange bwe manga atudde ku office wembeera bw'otuuka ku share ebulenga awo KFC then eyo share munda waliwo kalina waggulu Hosh Fashions ayo wali engoye z'abagole tulina gown tulina gomesi saafunye sowaani bannaayo
Tulina gown, tulina gomesi, tulina emishanana, tulina sari. Engoye ezo nezambalwa ku mikolo tupangisa kuviira ddala ku mutwalo gumu okudda waggulu ng'ogenda ku mukolo ng'onyumye. Hosh Fashions and Bridal Shere Bulenga. Mwebale twagala oyita ku 078 10 15 69 0702 56 21 57. Nange basobola okujja ne banywerako ewange. Ku bbaala Makindye. Makindye ono tukabutuusawo ku New York Saloon. N'otunula. Opposite Military Barracks. N'obuuza bubuuza yenna aliwo oba n'otunula waggulu akapande ka Sitters Bar. Tekabula weekali. Mujje tunyumirwe waliwo enkoko ya boyire ekigere kashisha abakakoona. Mwekali mu bulungi mujje tunyumirwe. Ffenna gye tusiiba. Ffenna gye tusiiba. Naddala awo nga tuvudde mu shaawe ng'ewedde tujja siiba ng'eyo. Kwako muneesaavinga omugole. Tewali yagiriddeko. Bamanyi okugamba sooka ogiryeko. Kyembadde n'okugamba nti sikuwadde butwa mukwano tonneeraliikirira. I'm giving you this because I love you and I'll always love you. Yes. Kati papa amasannyalazo gawulira. Kyemmanyi ogawulira. Mumuliddeko keeke. Papa naye agawulira. I love you. I love her. Osanyuse? Osanyuse nnyo wallahi. Kale kati bawa abaana n'abalala. Shifa tweyanza baba. Ewoma. Enagikola bambi. Ewoma. Cameraman, mukoze mutya. Ndina kuyamba. Abaana gyako baby. Papito, come and take one. Wanji tumaze akavideo kaina. Ogenza owulira nga agamba afulumya atwala kaviiri. Mukubidde naye buzaabuza akaviiri nkaleeta. Kumba agamba nze natuuse dda. Kyokka akaviiri kamulemye okulonda n'atuusa. You're not going there now. Kale mikwano, bye bye. Bye. You're going with the wind. Sita bye. Bye 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 bye. Mera abantu bali bamanyi simanyi fumba. Mbwenjerezo tazifumba. Edde with opship. Ate ngenda baleetako ne mujjawo Bale after the show ngenda bayita. Mujja wenga tamanyi fumba. Soka agenda kuyigiriza yafumba nga bwakuyigiriza. Acha yagala emmere yange. Kadde omusikira ejjina ng'angali. Sitofumba, sitatufumbira omuceere. Ate nolwakwa twajjala etwali ku bwangu. Natufumbira enkoko n'omuceere. Daddy ite yayagala. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe Simyo kuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba neetonnya bwe yasaba kumulaga ewaffe nange ne mmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba
yabawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume dalimba n'omulungi dalimba n'omutuufu mulaba mema mulabe sebo ono kabakadiya abaami sebo mulabe enzina ono mwana kuba nkusabye bebi onekanga sebo Dadi yazaka manyifumba. Yazaka manyifumba. Kweganawe wamuwagira ngolaba. Kubanga nze mukusiriiza omuceere ogwo. Wagiteekako esiri omuceere ogwo ogwebuuze wamu kuba guyidde gusirira amazzi gakyali. Nze naye gofumba mbufumbo ku YouTube. Ngoteekako n'obiwakinga. Samujanga manyifumba. Kati bw'ogenda ye waka gwafumba. Sagala amenyekera kyayiga n'ofumba. Ate papa temulugunyangako byafumbye nti bibi. Kati eri papa waali ayo ng'adyako n'ekiwoma kasita alina ekirungi papa naye kyamwagalako. Temuddamu nnenya baami bammwe. Mu buli omu aba alina ekirungi kye. Bane mweraba bye kubanga emboozi y'abantu tegwayo tujja baleetako bwe tuva ku Labonita tujja bakyazaako mu spend a day with Opshifa batufumbireko bonna after the show bwe tuvaayo kasooke tumale show. Alright bambi sita bye all the best kale abatulaba mweraba tubaagala nnyo. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Opshifa Nakawombe tusisinkane nate